Embeera ku kitebe Makerere Kavule ebifaananyi ebyo obutambi obuha bw'ebityo bwebyoleka embeera Bobi Wine alina byogedde maaso kati ngenda mu kwasooka olekinga wabweru obunkenke we buli olw'ensonga nti poliisi just bazzeeko bbali wabula bwe bali balaba byonna ebigenda maaso such that wabeerawo mbeera etali ya bulijjo ab'emikwano n'eŋŋanda Kitebe ky'ennyupe kisaliddwako. Kitebe ky'ennyupe kisaliddwako. zaabo abagambibwa okubeera ba political prisoners bonna we bali ku kitebe bazze okulaba nga basabira abo abantu babwe abaasibwa oba oliawo ku nsonga z'ebyobufuzi. Ebisinga kanso twaga byogedde ekyenjagala okwogera mu bulambulukufu nti kuno si kwozesa wabula kutulugunya bali mu kutulugunya Dr. Besigye n'abasibe bonna abaasibwa mu bumenyi bw'amateeka. Singa tuyabadde pressure wano mu Uganda n'okwetolola eggwanga n'okwetolola Africa, Dr. Besigye teyandize mu kkooti olwaleero kuba tebamwagala nga mulamu, ensonga lwaki bamutadde mu kkomera mu mbeera gy'alimu. Njagala mujjukire nti omulamuzi oyo y'omusindiza yasika Kwenza Rukira Basajja mu kkomera mu kifo ky'omusindika mu ICU ng'ali bubi nnyo. Ye mulamuzi y'omu eyagamba nti enguzi y'omu paliyamenti yali mu mateeka. Service award yali mu mateeka. That's the same judge that said the service award was legal. Kati ye mulamuzi y'omu yasindise Dr. Besigye mu kkomera mu kifo ky'omusindika mu ddwaliro. So kuno si kuwozesa Dr. Besigye oba abasibe abalala wabula kubatulugunya. Teyandize olwaleero singa teyabadde pressure gye mwataddewo. N'olw'ensonga eyo nze njagala okubasaba mwenna gye muli muteekewo pressure, tubeebaza mwenna abeekalakaasiza okwetoola East Africa ne wano mu Uganda. Temulekerawo kuba bano bawulira pressure yokka, abatulugunya bawulira pressure. Okuva wano naffe n'abakulembeze abalala tugenda kuba n'okusaba okagule nga tusabira Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Ne nammwe tubasaba buli omu waali mu ngeri yonna gy'asobola ateekewo pressure ku social media, ku street n'awalala wonna kubanga bano bawulira pressure. Mwebale nnyo mwebale. I came here expecting to take Dr. Kizza Besigye home today. I'm devastated, but I'm not surprised. Besigye is a captive. He was kidnapped. He's in captivity, as we all are. Museveni has put all of us in captivity. This Kada judge, shame on him. Shame on him to send back to jail a man whose health is deteriorating very fast. But it's all President Museveni and his insane son, who is the army commander or chief of the army, who are holding all of us in captivity. We must liberate ourselves. Enough is enough. This regime is pressure. I want to thank all those in Kenya, in all of East Africa and all over the world that are putting up pressure. Please put up pressure. From here, we are going to hold prayers at Kavule for Dr. Kizza Besigye and other political prisoners. We are not going to stop. We gave the regime 48 hours
to release Dr. Kizza Besigye because we want him alive. They are trying to kill him, and all of you see. So I call upon the nation, all people of goodwill, to stand with not only Dr. Kizza Besigye, but all political prisoners, especially those that are in prison illegally, courtesy of now the defunct military court. So stand with Dr. Kizza Besigye and all political prisoners, exert pressure, because pressure is the only thing that works under dictatorial regimes. Thank you very much. His Excellence Bobi Wine once said, freedom comes to those who fight, not those who cry. The more you cry, the more your people continue to die. Dear Ugandans, everyone is a potential victim. Let's stand up, let's fight. tuze wano maaso gammwe olwaleero nga tubakunga mujje mutwegatteko enkya fenna tugende ku nguudo buli omu gy'olivaayo kola ekisoboka ojje tutwalire eddembe leero bakutte Besigye leero bakutte Aaron Kizza leero bakutte Bobi Wine leero bakutte mulala tebakutte gwe naye no gavumenti ekyanaawe esobola okukukwata so okusirika obeera weeriddemu olukwe oba oliddemu ensi y'olukwe fenna tujje mbakunga mujje tutwalire eddembe lyaffe tekyali budde ekimala kimala. Ako kumpuugo oyo mpaako nakusaba mu programu abantu babiri ndeetaako nejje n'omuhoozi ndeeteko n'onalebo mpuuga ntunudde mu kamera yo nakusaba programu ku bantu bano omwe batuba tetuliiwo beegazaanya njagala ondeeteko n'onalebo mpuuga ondeeteko nejje n'omuhoozi wano anti kyenkugambye omubeere eno bajja ne babalimbalimba njagala mbeere wano ampite entono diikuula tandiko musofe fetukozesa bwongo. I don't abuse you. I tell you the fact. Omutuuze wano ate wano ali safe nnyo kuba abeera waka bana oli memba we naye oyagala jeno emukatule wali okole ki anti nkugambe tuteese ku by'eggwanga ampite kulowuni oba ampite diikuula nga ndi wano ate wano abeera safe kuba nawe oli memba we nga nti sebo memba we atukyazizza n'omuzindalo gwesige anti nange nkuteekako nkulabe oba naawe ekintu okyagala kati naawe mbadde nkugamba so omwalindako nkyali ku ekyo. So omugambe ki, what do you want from the general? What do you want from Mathias Mpuuga? Nkugambye bwe tuba tetuliiwo beeriisa nkuuli. I'm imagining a general tudde wali bw'atunula ku ddiikuula we bw'atunule ku ddiikuula we muge nti negwe okimanyi nti buli kyoyambadde okuva ku ngatto paka ku mutwe ffe tuggulira ddiikuula ono yabikuyisiza mu paalamenti kino buli ekiri wabwere ekikuuma kyonna nti ddiikuula ono yakikuyisiza n'omusirikale ffe tusasulira ddiikuula n'emmundu gy'okozesa ndi era okimanyi bw'onooba ogenda okuva mu buyinza emmundu zino ddiikuula zakwiza togenda nazo ogenda nga we wajja Katonda wange